waliwo akatambi k'omwana akali mu kutambula. Omuwala oyo bamuyita Faith. Katambudde kati ennaku zibadde nga 2. Bwe bukeeredde leero tukeeredde ku positi y'omukulu Katsi. Naye omukulu oyo akoze positi eyo nga lwa nsonga akatambi awulidde public criticism. Akatambi k'omwana Faith. Faith nno oyo gwolaba yeekwata akatambi ako 2-2. By time 2019 waali batandise okufutukala amalowooza ago Katsi mulwadde. Then omuwala oyo yarelizinga akatambi ako 2-2 ng'ali ne Sirimu amaze okukisambamu, amaze okusamba makati akipoyemu wali eri naye nga omukulu n'okukolola. Naye bw'owulira ku audio eziri mu kutambula ez'omwana omuwala akulaga nti ye yabuuzaako Katsi n'amugamba mbeera kiki nga obulamu tebweyagaza. Naye Katsi n'amugamba yali diagnosed ne cancer. You know? Kati tebodda mu story ya MC Katsi gye bamuggyako kati emyaka 2. Akugamba nti ye yakizuula nti alina TB n'atandika treatment ya TB. Wawula wakati awo ne bamuadvisinga, maama ina muadvisinga agende for medical check-up, HIV test. Then agenda n'asanga nti ali positive. Naye njagala tubeere bamazima, tubeere n'abenkanya. Ffe abamu tujjanjabyeko abalwadde ba AIDS oba ba HIV. Then there is no way gy'otandika treatment ya TB nga tebakuggyeko tests za HIV. Nkiddamu, tewali ddwaliro lyonna nalimu gy'ogendamu kukebera TB ne batakukebera ne HIV. Era bwe bakukebera TB ne basanga nti olina TB, the next step before nga tonatandika treatment tebannakuwa treatment kwe kukebera oba oli HIV positive. There is no way gy'osobola okukeera ku makya n'ovaayo n'ogamba abantu nti nze nakizuula nti kuba bamubuuza wakizuula nti oli HIV positive. Era kiki ekyakuleetera okuvaayo mu lwatu n'olandira nti oli HIV positive. Wali akugamba nti nakizuula nti nina TB then nga ntandise treatment ya TB nenda maama n'angamba ngende banzijeko omusaayi tulabe obulwadde ki bwe nnina nenkizuula nti ndi HIV positive era nentandika treatment. Gano nga akugamba nkugazeemu nenkukasa nenkugamba nti teri ayina TB oba atandika treatment ya TB nga tebamuggyeko musaayi oba results za HIV. Kuba TB ne HIV bitera kutambula bibiri bwe biti. Now, then ekibuuzo ekirala. Kuba akatambi k'omwana ono yakakwata nga ali ne Katsi before nga Katsi tannavaayo officially n'alangirira nti HIV positive. Tubuuza, Katsi yanoonyako omuwala ono Faith. Era Katsi kiki ekyamulemesa okugamba omuwala ono Faith nti omanyi munnaye ndi mulwadde ABCD bwekiti nebwekiti. Ndi mulwadde era ndi HIV positive. Naye nkusaba n'obwegendereza awamu n'omwombuvu bw'ekitalo. Kiba kisoboka tukozese protection oba siki tugende mu ddwaliro okonfaminge. Omuwala we yamubuuza yamugamba kimu munnaye nze nina kansa kwekolola kundaba kwenkolola. Bambi kikazi kyattu nakyo kyalina okwerekodinga bwekiti kirage nti mbaddeko ne Sirimu. Which nzisobola kera ku makya nensalira oyo omwana musango. I cannot. Ekyokubiri, MC Katsi yatuula ne fiye ng'agenda okukola decision ye agenda kuvaayo mu lwatu akole decision eyo kubanga before omuntu gwe tumanya ali kwalaali ali ku kituufu ng'era w'amazima ng'era alumirirwa ekyo kyakulaga kyaliko. Yali ayina okunoonyayo ku baana bano ab'obuwala be yeebaseeko ne bwe baba 5 situjja kubala bangi 5 kubeera obeera awo ng'omanyi abawala 5 weebaseeko kubanga ekisooka atambulira mu bulamu bwakweyagala okiwuliza lifestyle. Kitegeeza abaana bano be yeebakako ng'akimanyi olwedde mulwadde ate abaana abo nabo balina okudda mu bannaabwe. Omujja musanga yalina boyfriend we naye ngono Katsi Sirimu we era amwebakako n'amuwaako nekiggwa. Then yalowoozaako ku bantu abalala abaana bano gye bagenda ne ba associatinga nabo era
MC Katsi ngagenda kuvayo kwa announcinga yatulako ne mukyala nayita abaana bano n'abagamba bannaye ndi mulwadde naye kirabika nammwe muli balwadde naye nina announcement gye ngenda okukola efaananako bweti ne bweti saagala mweraliikirire njagala tukole decision eno n'omutima gumu okiwuliza ntuule ennangirire nkole ekirangiriro nti ndi HIV positive naye ntandisewo foundation yange eya Katsi foundation egenda kuba ebudaabuda n'okwongera okusomesa abavubuka butya bwe basobola okumalako n'akalwadde ka mukenenya era bayinza kwekuuma batya obutasaasaanya akalwadde ka mukenenya ako era lwaki kyandibadde kyamakulu nnyo okugenda ne beekebeza obulwadde obwo era Sirimu wakati si ye Sirimu wabafire lutaaya ono wakati osobola okubeerawo n'osurvivinga kasita otandika eddagala lyo bulungi ne wejjako stress ne wejjako ebirowoozo n'otandika treatment yo ne weerabirira bulungi you can survive and fulfill your dreams. Abaffe ebyo byonna teyabikola. Jjukira ebiseera ebyo omukulu ono bwe yalangirira yayinayo king of the mic omukyala fiye bali bafunyemu obutakkaanya era nga tebazigatta byonna lifestyle y'omwami ono muze muzira kumugiraba weebadde. Oyagala kuŋŋamba era nkakasa nti MC Katsi yavaayo n'alangirira nga ne foundation eyo weri Katsi Foundation ng'eddala ekigendererwa kyakulaba nti alwanyisa okusosola eri abalwadde ba HIV oba yalina ebigendererwa ebibye n'ebiruubirirwa ebibye. Ekisooka fee okumukubako obuvubuka bwonna obwandibadde bumwetaaga kubanga kirizo bagane bye Katsi byavaayo n'agamba nti mukazi wange teyali mulwadde n'abaana balamu for 8 years. Ebyo byonna byali byakwekaza kubanga omukazi yamubuuza ekibuzo n'amawulire watulako ne mukyalawo era wamanya repercussions ezigenda okuvaamu ng'omaze okulangirira. Naye nga wenkugambye nti these are selfish people abalina interests ezaabwe nti bo buli kibeerawo bakirabanga opportunity which is not bad. Naye abaffe tubuuza ate banno abalala olunaku olwaleero omuwala ono Faith lwaki sibe bamu ku bali mu Katsi Foundation eye promoting awareness oba erwanyisa stigmatization among the HIV victims. Lwaki omwana oyo Faith taliimu era mu Katsi Foundation lwaki temulimu abawala ab'enjawulo Katsi lwaki sibe yatandikirako. Olwaleero lyajja vaayo omuwala akozesa biddagala simulwadde yes stress ebirowoozo buli kimu kyonna kyekikuviirako ekyo ne Katsi bwe yabeeranga ezo zonna symptoms okiwuliza nti one waba tasobola kutuula wansi waba yali tasobola kutuuza wansi Faith n'agenda under rehabilitation. Faith n'atandika treatment nakkiriza nti obulwadde bwe buli era yennyini n'amuleeta mu initiative eyo bavuge initiative eyo. Kikulaga nti Katsi ono embeera yonna yali agimanyi n'amasimu ayinza okuba badde ageewala ag'omwana ono ow'obuwala eyo baserebu bamwe ate bangi bakyafubutukayo bakyavaayo. Now nze no message njagala egende abasajja naddala ng'okimanyi olina abaana ab'obuwala olina bannyoko nga gwe mukulu njagala owuliriza obubaka bwo gye buva ne gye bujja terinsi egenda kkeera etunulire mukazi emuneye gwe omusajja bw'okitegeera nti ndi mulwadde ekisooka bw'oba omanyi osituka n'ojja mu sikaati n'oyambula sikaati era ng'onyumirwa amakkati kubanga kkirizo bagaanaga amakkati tekugenda kugeewala tosobola kera kumata ne weewala makkati ago tosobola kompulitire okiwuliza ng'okyali mulamu nga salute ogisalutinga bulungi tosobola. Naye then the issue is nti before nga tonnaba kugenda kwambula mu lugoye ogende mu kisaawe testinga bwe kiba kigaanye kozesa obupiira okiwuliza ate bwe kiggwa ekyo n'ogenda ku check-up n'osanga nti oli mulwadde. Sirimu ennaku zino bannange si oba baffire butaaya ono Sirimu awubeera naye n'ensi n'etategeera nti olina obulwadde bwa HIV kasita okizuula atandika treatment yo nywa eddagala lyo lya bulungi olye ku mpuuta eyo olye ku ngige olye ku bikokokoko okakkane otambuze obulamu ate okimanyi nti olinayo patanawo nze olunaku olwaleero nze ono Katsi yalina ebiruubirirwa bibye nkugambye ye kati atagetinga ttooke
eri organizations ez'enjawulo. Kyovula ndi mu posts ze yakoze tweet ye yakoze yazitaginze ezo organization. Ezo organization era wansi n'ateekawo ne Cats Foundation mu bafeefi mujje muyingire Cats Foundation tutandike otambuza obulamu. Naye ng'emabega wali ng'agenda kulangirira tiyasobola kuyita baana abo. Olwaleero gw'omanyi be yakatta. Sisobola kugera ku mata n'ensaliro y'omwana musango. No. Ate namwe abeeyogeza nti olwaleero sigenda kubiddamu. Yes. Fire Bongole Lutaya bwe yafa tekyalemesa abantu kwegatta. Era beegatta. Ku Sirimu bwe yali afaanana bangi tuzze tubalaba wano naye basigadde ensi yeegatta era ogenda kusigala weegatta. Naye ekikulu kiri nti baamu ka buntu humanity first. Nti ndi mulwadde naye siina ate kutta balala. Okiwuliriza? So nze tulina abakyala era nja kwebaza omukyala Hama Nsubuga. Yozit Hama Nsubuga omuwala oyo. Bw'otula wansi n'olya story y'omuwala oyo. Nabutya we yawonyaamu boyfriend we okubeera HIV omusigo obulwadde till omuvubuka we yakkiriziganya okubeera ne Hama. Naye ng'omuvubuka ali negative nga Hama ali positive. Naye ng'otunuulira story yonna bitakwatagana. Kyokka ayina gganga y'abavubuka beebase ku buli muwala. Obuwala babwebaseeko anti babafa kimyo DJ, king of the mic, presenter. Beebase ku baana b'abantu. Kyokka be beebakako ne bamala ne bakoma weeno mu baana bano abavubuka. Kati kankubuulire, Yesu ffenna tuli balwadde naye teri basinze kutambuza bulwadde ng'abo bantu bamwe abalina ettutumu abo mwandiyise ba Sirimu. Abo basse ensi. Nze nandigambye nga tukyayambula mu sikaati n'empale. Bino byonna tubisuubire ebintu biri obulwadde n'obubuto. Then expect the repercussions. Kkiriza nti kati ndi mulwadde tandika treatment period. Naye awatali ekyo